ng'ebula omwezi gumu gwokka empaka z'okubaka eza African Netball Championship ez'omwaka guno okugibwako akawuuwo mu ggwanga lya South Africa. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga ki Uganda Netball Federation kiyisa ekibinja ky'abazannyi 22 okutandika okutendekebwa nga beetegekera empaka zino. Empaka zino zaakuzannyibwa okuva nga 16 okutuuka nga 23 omwezi ogujja era amawanga 8 ge gagenda okuzeetabamu. Amawanga gano kuliko abategesi aba South Africa, Uganda, Botswana, Namibia, Kenya, Malawi, Zambia ne Zimbabwe. Abamu ku bazannyi abayitiddwa kuliko Peace Proscovia, Mary Nuba, Joan Nampungu, Ruth Meme n'abalala, era nga ttiimu eno egenda kubeera wansi w'omutendesi Rashid Mubiru ng'ayambibwako Robert Kisitu. Uganda be bannantamigwa b'empaka zino emirundi ebiri egy'omuddiringanwa ng'ekikopo kino baakiwangula mu mwaka gwa 2017 nga kyategekebwa wano mu Uganda n'omwaka oguwedde mu ggwanga lya Zambia. Beka Resabula, BBS Telefina, agesigika.